neziyitawo so buli omu alina kye yakola naye kati nze ekyensaba Abtex akkirize nti loosi yaliwo ate taggwamu maanyi asayininga abayimbi abalala kubanga nze okujja mweno art business manager Kayembo yali asayininze ndowooza abayimbi abawera omwenda nze nalinga ndowooza wa 10 so Abtex waba asookedde ku Serena anoonya abalala ajja bafunamu oba oliawo kyatafunyemu ono ate Katonda ajja musasula bye yakolera Serena natabu yonna muli muteeyo bannanga olunaku lutuuse era tuli basanyufu tuli wano tweyagala bweyagaziisa message Semakula akikubye era nga bwe mulaba twebaza Katonda nti abantu bakkiririza mu music omulungi kibi nnyo okubeera nti nno tuwambibwa abantu naddala style ng'ezaffe netugenda tuwambibwa naye kati olaba nti ekintu kyakikutte n'amaanyi olaba nti kuva nze we nali ku Freedom City tanapu wagiraba najjoza 11 some message naye ajjuza 11 olaba nti ekintu kyamaanyi anti kati already kati era abantu bakiraba just ebyo bigambo bibeerayo kumalamu baana maanyi abo abatandika naye njagala bategeeza music aliko omulamwa yono waffe music ono tumuwa obudde ffe tetugenda mu studio muna kidongo n'obuukirabuukira awo no ffe omulamwa tusooka netugulowoozaako n'obuuza ne ku banno bwe bityo totaluyimba ng'abantu nga 10 tebaluwuliddeemu so saate bannaffe abalala bo bakuba bukubyawo nekitambula kati oluvannyuma olw'obudde nnyimba ezo ne zibeera nga ziri diluted nga tezikyalina bulungi makulu zibakoleramu ogwo omwaka ogusooka oba emyezi 8 naye kati ffe tukube oluyimba ng'otagetinga abali baawo ne mutabani waaluddemu afune kasente awo wennyini tulina mukwano gwo omuntu gwe wayimba naye kolabo tulange ennaku zino ebizibu bimufuukidde ebizibu mu nnyimba ze yimbye n'abantu bangi Serena Bata simanyi ngeri bye bateesa ne Abtex sijja kubiyingiramu naye ennaku zino zonna ngezaako okwengejinga Abtex muwala amuleke kubanga nga bw'omanyi bizinensi ebeeramu okufuna n'okufiirwa kati yakitwale nti yakola ki yafiirwa bw'oteeka sente awantu osobola ofuna osobola ofiirwa so ngezaako mulaga okumunoonyaako twogeremu tulabe nze ndowooza nti ebyo bigenda kuggwa nze nduyimba siina buzibu ne Serena Bata aluyimba ebyo ebimu biri nnyo mu mawulire biringa ebisaakirize naye Serena ayimba ezo ennyimba anti kyenkugamba nti bigenda kuggwa nze Uncle Abtex ngenda munoonyaako already twogera ku ssimu naye twaorganizinze meeting ngenda kwogera naye ebyo tugenda bimala era ababookinga Serena mu booking nobigenda kuggwa tewali buzibu ennyimba oba za Abtex oba za Serena nze manyi nti eyo bigenda kuggwa kuba ne Serena naye alina contribution gye yakola yayimba kitegeera eddoboozi ye Katonda n'aliteekako omukisa nnyimba ne ziyitawo so buli omu alina kye yakola naye kati nze ekyensaba Abtex akkirize nti loosi yaliwo ate taggwamu maanyi asayininga abayimbi abalala kubanga nze okujja mweno art business manager Kayembo yali asayininze ndowooza abayimbi abawera omwenda nze nalinga ndowooza wa 10 so Abtex waba asookedde ku Serena anoonya abalala ajja bafunamu oba oliawo kyatafunyemu ono ate Katonda ajja musasula bye yakolera Serena ebyo bibaawo buli muntu aba n'ebigendererwa bye kati oyinza okwesanga piisi teyalina nnyo tebaali ku page emu ne Abtex okitegeera mu music muno buli omu alina kyazze kyabaze okunona ne mu time mwakyagalira kati gwoyinza oba omuvuga mpola ye ng'alaba waliwo asobola omutwalako ku ka speed kati tonenyanga bantu nga baawukanye wabaawo ensonga ate waliwo ne bye batatubuulira Serena ajja kujja gamba kino nekino naye ng'alina byakwesa emabega okitegeera ng'ebyo byabyerekeddeyo ng'omukazi omukulu oba Abtex ajje ayogere byayogera naye nga naye alina byakwese so ekikulu kwe kutuula wansi buli omu ayogere ebibye of which eyo meeting already ngenda gyorganizing bigenda kuggwa ebyo temugenda kuddamu biwulira mwendi
era nti kati ebyo ojja bibuuza omwogezi wa federation naye nga yo federation weeri ndowooza nti okwegatta ge maanyi kati sooke tugiweeyo chance tuleme gikuba kati budde bukyali ate bivaawo bitya associations ezeegatta nezikola ki nezikola federation abo abalowooza mbu tuzze kujjawo simanyi biki associations ezeegatta bali simanyi mu kadongo kamu biki bebajja ne bafederating eri okitegeera so abayimbi basooke balindeko kuba kati bwe tuneerwanyisa tugenda tuuka ddi tusooke tuliwe kino chance wekigaana tujje tubavumeevume naye ekintu tekinnabaako wekyatuuse tukyawandiika bubaluwa budde eno budde eri ate balaba omuntu ku TV akola ki tugira nga oli agamba muli disorganized mu nviiri so muleke ekintu kitambule okitegeera abayimbi tuleme kwekuba mwe muwulirayo emboozi z'abalooya n'abasuubuzi nga musuubuzi ali abagamba nti ono ngenda kumukola kino ngenda mumukola kino ono yanzibye kino abayimbi olugira nti kati kino kankikuba okikuba omanyi gye kiraga tusooka tulinde bajje tubeera ne meetings ez'enjawulo bakubira Anderson bali luno babeerewo mu meeting bayige bagende babuuza ku TV nga bakimanyi olwedde nze sibyogerako kyobulabo mbuuziza sibyogeddeko kuba sinze mwogezi balekera aboogezi boogere bafina amasannyalaze ba representing bulungi ekivulu mwaka kifuna kati kansooke nendeeta ennyimba mpola mpola nina akayimba bakayita nnyongera mu kanoonyeeko ngenda kawamu akapera naye ab'amawulire mulina obuzibu bwe mututuuka kapera nga mubijjamu kati bw'oba oyagala nkuba akapera kano sooka onkakase nti togenda kubijjamu ogenda kubijjamu nyongera yongezako yongeza nyongera yongezako leta kojjamu kakola nsaako nyabu ngenda kukunoonya ne gye bakuzaala byali bifaananyi bya vidiyo naye abantu ne babifuula mbumbu simanyi propose nze biki nga bw'omanyi emyaka gikyali emyaka gikyali naawe gwomanyi mukyala wawalukaga gwomumanyi bw'abanga walukaga tannabalaga mukyala myaka 64 kakati ate nze okujja okuŋŋamba nti polisi gwe 29 ogamba ki walukaga asooka mutulage kitegeera abo be tulina okulabirako kitegeera ffe tukyali 3 njiweza mu gwa 96 mulwakuba ekibatta mulowooza nti nayimba dda biki naye twatandika tuli bato natandika okuyimba nga ndi mu 11 kati mulwokuba muwulidde babaga abo bakulu na3 nga weza mwezi gwa 96 nange nabiwulidde nti ateekateeka naye kirungi byonna biba bitu inspiringa